Ekikanga wakibutikidde abatuze ku kyalo Nsanja mu Katuzi Town Council abatemu abatanamanyika balombi esima kasinkali lonzi emyaka 34 ne bamutamuka mu luvannyuma mulambo gwe ne bagukulula ne bagusula ku luguudo kiteeberezebwa okuba nti abamusiba so kuwangula mu luggi nalwagana nabo okutuusa ne bamufumisa ebiso mu bulago yakika kikambwe kubanga oluggi ne balusamba ne bayingira ate eddakiika emu ne bagamba nti ate motoka yemusse omuntu ali awo agudde abasirikale bajja bamukebera bagamba bamufumise wano bamufumita simina wano mu mutwe ate bamuse bebenyini ne bamwambaza engatto yeggalidde olujjeka basambye lusamba abatuze togere kuna batunynyira engeri gye bawuliddemu endoolo nga donozi olajana nga bagenze okutuuka ng'omulamu gwangalamye mu kitaba ky'omusaayi bagamba nti munnabi yalumbirwa mu nnyumba ng'alimu yeka n'attibwa bagenze ogenda okujjinga balusinze lugwere munda luggi lumenye entebe mmenye obuliri babusaasizza ekitegeeza nti yasoose kulumbibwa ng'emmotoka nseetingi ku kkubo poliisi nejja nejjawo omulambo nesanga oluggi lwa sande lukuulemu ng'enju mulimu okulwanagana netasiba kifo ekyo omu ku batuze Joga Kasimu ategeeza nga byala byabatemo mu kiro bamaze okutta omugenzi ne balinnya pikipiki ne babulawo twawudde ng'olyanya wowe kanojende kaintuwulya pikipiki abooluganda lw'omugenzi okuli Grace Namatovo wakati mu mazike batunyuddde engeri gye bafunye muliko okutibwa kwa taata waabwe namusajja wali mu kkubo baŋŋambye embuba emotoka yamukomedde twagenza otuuka wano ng'ate oluggi lusambe nga wano ebidomola byonna biri bweru ebitebetebe byonna biri bweru ng'ate omulambo guli wali nembuuza ate taata ate gwe batomeredde eri ate oluggi lwamenyese lutya etemba litadde ku nkaana z'ettaka ng'emisango ekyali mu kkooti era omugenzi abadde yakayimbula okuva mu komere Kabuga yasiibwa ne muganda we Lukonge Lawrence nga ye akyaliyo ettaka nga bwe mpulira abatuuze kye boogera ettaka bannange obuganda oba bulaga wasimanyi twagenda ku kkooti nga basibye omugenzi ne bamugamba obuvunaanibwa okusaalimbira mu kibanja kya Muteesasira ng'ate teyalinnyayo ku ng'ali mu kibanja kya kitaawe nakuba tusiba batata bange babasiba sente zetutoola nene zetutoola nga tetuzirina munna akulira ebyokuyinda ku kyalo kino Christopher Kayondo ategeeza naye ali mu kutya nga olwo omuliro okumujja okuba yeeyimirira omugenzi kenyini ku kamweyimirira nange ntiisibwa era abantu abo olw'okuba mweyimirira ntya okumweyimirira mu kkooti nga bali baagala bamusibe Choma Ismail amyuka ssentebe kyalo kino alaze okunyula lwamutuze munnaabo okuttibwa n'asaba abakwatibwako bazinoonyereze ku n'obukugu nze nsaba poliisi ekole okunoonyereza okumala ffe tugyesiga mu mirimu gyayo abooluganda batulaze ettaka libateebereza lyerivuddeko emberebeze kibanja naye gavumenti tesobola tuyamba naye naffe tujja kuwolera Mayenja Walugembe atulula akakiiko k'ettaka mu ggombolola Ntenjero avumidde poliisi okwesibanga abafere ab'ettaka Pulezidenti Museveni ensonga z'ettaka yali baddewo poliisi eyayo nga yeetongodde David Musika Lyankolo yakusakidde eggulu eno ku Lwawukede TV